enteekateeka zifulumiwa ekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa Mikawatikkiro w'okubiri yafulumiza enteekateeka ssente bafulumiza byonna ebinaagobererwa mu kukoza mu matikkira g'abeene mu Buganda tuyina ebintu bisatu ebisinga okukuliza ddala mu Buganda emyaka gye mumaze wano. Ekisooka ge mazaalibwa g'abeene, ekyokubiri amatikkira ge, ekyokusatu lwaggulawo olukiiko lwa Buganda. Ebyo bisatu byo mbyetegereza ebbanga lye mmaze wano bikulu nnyo mu Buganda. Kanawe gy'oli teekwadde okuba nga olina naawe ky'obeerako ku byonna by'obeerako kuba biri bisatu amazaalibwa ga baffe, lwaggulawo olukiiko lwa Buganda ne ensonga ziri ssatu ezo teekaddwa nga ozimanyi bulungi nnyo naye ng'olwaliwo ekitiibwa Nsibirwa ategeeza nga Mutanda atamuze omwaka gwa 7 egyo Mukama gy'amukuumye. Emisinde gya kubeera ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogujja ogwokuna. Emijoozi gyatandise dda okutundibwa gyazze dda mu kibuga byonna bikyali awo. Ebyo byonna bibadde mu kibuga Kampala bingizako kuwa ebirala bibadde mu kibuga Kampala kwe Kalulu akanoonya akalwa akali mu kifo ekiyitibwa Kampe North kanyoose Tiagasa anyoose Mboka enyoose Tiagasa anyoose byonna bibadde kawempe eyo okunoonya akalwa akanadda oli anadda mu kifo kya Mugenzi Ssegirinya era nga ekibiina kya National Unity Platform kikulembeddwa Pulezidenti abaddewo okulaba nti ebintu bitambudde bulungi kawempe naye agenda yakwata bendera naye nga waali Pulezidenti Kyagulanyi abaddewo ate era naye yakwata bendera naye abaddewo Kansona Lukola abaddewo nnyo oluyimbazi okutuusa ensonga baddewo Balo Nnengera Mwanga Kifumbya zino endongo ne leka tukiggale badde akoona endongo n'Eddie Yawe nga bakoona endongo konze kale Mwanga Kisiwa kyerabidde n'akoona endongo naye nga byonna ebiriyo kunoonya kalo naye era mbaddemuko tokapa naye olefaanagana bwe bitu saawa ziddeeka 16 ezaagala ku saawa emu ya kamuzikaali. Olunaku lwaleero tutambuddeko tulina ensonga okutuusa endala nnyingi. Ensonga zino za kaddaffe bagatwata tuusa ensonga ziva ku leediyo y'abeene si balala Abanyarwanda. Munyarwanda yennyini gwe basindise ajja atuusa ensonga si mulala sajja kakajja kweyanjula Omunyarwanda ono atuulira obuzibu ky'obuli ne Uganda n'obuli ne Buganda. Munyarwanda ono Gasumba simanyi nkuwayiriza okuyita Omunyarwanda yennyini muvandimwe Kaswa nkuyise bubi olina ekigambo kye wayongerako ennaku zino Kaswa Omunyarwanda Kaswa Nansangwa yes. Ndi mutuufu oli mutuufu manti Omunyarwanda Gasumba ali wano omuba mutuufu ndeseyo kya Kaswa Omunyarwanda Kaswa indigenous yes. Omunyarwanda ali wano Gasumba njabuze kwatuliza sebo. Yes, abatuuliza ku radio ya Ssaabasajja CBS 89.2 tubalamusiza yonna gye muli abakedde okupakasa bwe zigaana ku Mande gezaako olwokubiri olwokubiri lugaana gezaako olwokusatu olwokusatu lugaana gezaako olwokuna ziba za lunaku ki anji ziba za lunaku ki anti kyentegeeza tolina giving up togwa mu maanyi olina kulemerako paka lwova mu nsi muno ye message esinga buzigana balaza zakola okubiri yes zigana olwokubiri zakola okusatu olwokuna zakola okutaano January bwagaana gezaako February era nga nkyalinze waliwo abantu abagaggawala nga balina emyaka 2 waliwo abagaggawala ab'esatu omusajja wa KFC okutandika KFC yagitandika I think alina emyaka 7 kano bwe gitaba 7 gyali 6 tia giving up so message ebeeremu nti si mirundi emeka gye tugudde n'emirundi emeka gye tuyimusi olemereddwa yes si mirundi emeka gy'olemereddwa n'emirundi emeka gy'ogezezzaako ate abawanguzi be bantu abagezezzaako gwe tolina kiwali ogezezzaako ku nsi tolina right kwogera ku bantu bagezezzaako tolina ddembe bw'olemwa kyonna kyagezezzaako ekagezeeko atagezangako kintu talina ddembe kwogera ku bantu abagezaako. Kiringanga omuyivu omu yagamba nti mu miitingi y'abantu abayina emmotoka bw'ojja ng'ovuga emmotoka ya kitaawo azze ng'avuga akagaali nga kake akusinga anti baagala bammotoka anti bagambye miitingi y'abantu abayina emmotoka neggoze na ya kitaawo eyo ki yo si mmotoka anti si yo ow'akagaali kake kali mu linnya lye kiringanga omukazi avuga ka vitsi nga kake asinga avuga Mercedes nga ya bbaawe
naye nalukola nangamba sereko abantu abamu baavu namubuuza lwaki abantu abamu nalukola baavu Limbas n'agamba gwe babuuze balinayo ekizaala ssente okugjako Boni ye mukyala we nga weebase olinayo ekizaala ssente Gashumba gamba akiri bwe kiti nti gwe mu katale k'ennakasero otundamu ki nemugaa nti oyo yenna yeebase ntalina ekizaala ssente kujjako yokuzaala mu mukyala we obwavu bujja baluma kati sizoni ebadde ya mwanyi era zikyatinta otunzeyo kiro mmeka awoza obwavu bwonnuma kuba we twogera kati buli kiro eri gumu kakaaga yes naye akuga atalina kiro mwanyi gy'atunze jjajjawe yamulekera ekibanja eka 10 kirimu misota na misu jjajjawe yamulekera ekibanja kirimu misota na misu simene nemwe abanyarwanda babalekera obuzaale bwa Buganda bajjajjefe mukyesiba konyokozi oba namwe nga bwogambye babalekera bulekezi anti ngenda kuwa history y'abanyarwanda mu Uganda tutandise nti history liwet abanyarwanda mu Uganda bali mu group ziri 3 waliwo abanyarwanda Uganda be yasanga wano abazungu batuula Berlin Germany I think 1884-1885 ne basalawo borders Africa demarcation kusala yes kutematema newe sanga nti ebitundu for example imwe byali Rwanda babiza Uganda Kisolo Ntungamo Ndolwa byonna byali part of Rwanda ne babize Uganda abo Uganda yabasangawo kitegeeza abazungu be babasalako ne babateeke Uganda walo group endala abajja okupakasa Buganda kuva ddanga yesinga wano economic base bava Rwanda purely kujja mu Buganda kupakasa be bajjajjaffe bajja 1922 ne basenga mu Buganda ne bapakasa emirimu era baziikibwa mu Buganda abanyarwanda abasooka bali batematema Africa nga bali Germany Berlin abazungu yes abanyarwanda abamu abasangibwa Rwanda ebitundu ebyali ebye Rwanda ne biteekebwa ku Uganda nga bwolaba ebitundu ebimwe bya Uganda bibyateekebwa ku Kenya kati ebitundu nga Kisolo Ntungamo Ndolwa eyo byonna byali part of Rwanda nga bwolaba kati eggoma eyo abanyamulenge gye bali mu 23 eyo ne yali kingdom ya Rwanda abazungu batuule Germany mu meeting ekishokinga tewaliyo muddugavu yaliyo mu lukuŋŋaana olwo bo batuula butuzi ne batematema kino kidde Congo kino kidde Uganda kino kidde Kenya eyo group kati waliwo eyokubiri yesinga wano bungi abajja okupakasa ng'ekyabaleeta kupakasa olwo bava Rwanda bajja mu Buganda oba mu Uganda bava Rwanda bajja mu Uganda naye nga basenga nnyo mu Buganda bajja mu Uganda basenga nnyo mu Buganda kubanga Buganda okuva edda nedda nga yesinga ebintu ebivaamu ssente amasamba g'emmwanyi amasamba ga tti n'ebirala owulira eyo group eri awo kati eyo yeyasenga mu Buganda okusinga kati ate waliwo group endala eyajja 59-69 eyo yadduka Rwanda ng'ekizijjeeyo entalo z'ebyobufuzi ezaaliyo abo bayitanga ba refugees eyo group erimu ba President Kagame ne Rwejema bo bajja mu Uganda ng'ekibaddusizaayo ntalo Rwanda mwaka kyogo bajja 59-69 abasinga mwe muli Rwejema mwe muli Kagame nole omulala liwa nedda kakuwandikira erinnya okitegeera ndowooza kakati eyo group eyo tebeerangako mu Uganda ng'ekkiriza nti bannayuganda balinga nga bamanyi they are refugees era bo baali bamanyi nti wanudde bajja kudda ewaabwe bajja wano kufuna bubudamu tebakkiriza nti bannayuganda never era mu bwongo bwe bakimanya olunaku lujja kukya badde ewaabwe badde Rwanda era bakikola ogulidde group esatu group esooka abazungu bebatematema Africa bebatematema East Africa waliwo abantu abanyarwanda basangibwa Rwanda nsabanyarwanda ebitundu ebyagibwa ku Rwanda nga bwolaba Kisolo Ntungamo Ndolwa ebyo byonna byatemwa ku Rwanda yali Rwanda Ntungamo Kabale era omuntu bagamba nti Ntungamo mubuuze waraaye oyo aba munyarwanda omuntu bakugamba nti bamuzaala Ntungamo gyasibuka munyarwanda 10 mwaraye naye nga munnansi wa Uganda ontegedde eyo group egitegedde kati eyokubiri bajjajjaffe abaava Rwanda nga tebagobeddwayo bazze kupakasa be bapakasa muno buli mirimu gyonna bagikola era ffe bwe weesanga abo be bajjajjaffe abaazikibwa mu Masaka n'ebitundu ebirala
bo tebaberangako mu Uganda nga ba refugees bali economic migrants nga made in sereko be muvano ne mugende Germany ne mugende Bungereza ne mugenda mu America ne mufuka bannansi baaki ba America kati eno group FMB eyo yaba Kagame yo yali mu Uganda yabo jegendereza yaberanga mu refugee camps ena Kivaale ekyaka bwe bajja kuno bama nti Banyarwanda bannansi ba Rwanda era baliddayo gosawe tuse yatuka ne baddayo bwe yatuuka bwe wajjawo mukisa gwa President Museveni okutandika olutalo lweruweero Lwakasisi bwagezaako bagoba nti badde waabwe Rwanda tebaddayo bajoininga Museveni mu nsiko kanzije dakiika zizunzira biri mu kageza akayita ku ssaawa emu yakawungezi nunira ni ne ssentebe wa Vandimwe Omunyarwanda Kaswa Gashumba Frank aze atoyina ensonga zitwakatunulemu atubuulire omanyi kyandisiza kino Gashumba twadde mu kuziika eyo Mubende nga gwe tuziika Munyarwanda naye lero bagamba Ssaabasajja Kabaka awangaale Ssaabasajja Kabaka wakoze abasabuliza ebigambo naye nawe nakulengeddeyo kuziika okwo kwerabira okuziika okwo indakulabye naye Abanyarwanda Ssaabasajja Kabaka awangaale konze naye bano gutuziika Munyarwanda yennyini buli avaayo okwogera amuzasa agamba samuvunaanye kwogera Ssaabasajja Kabaka awangaale konze naye bano batulimu batya konze anja kwogera naawe kyemunenjogera nawe konze waliwo mwagende wa president namwe mwina obuzibu batawaanya konze ija kutandika abantu otubuulire naye wetukomedde wetugende mu Bulango omaze okugamba tuwuliriza nti Abanyarwanda babiti bisatu categories mulimu abazimu bali batematema bakira Africa Scrum of Africa batemate basanga Abanyarwanda ekitundu kya Rwanda ekimu ne bakiza ku Uganda ne ku Congo kimu kiddayo waba Abanyarwanda category eyokubiri abajja okunonya ekyekola okupakasa kuba ekyeyo gafe tugenda kuba ekyeyo Bungereza ate tufuka batuuze baayo bulungi nnyo abagenda Germany kati batuuze baayo Canada gye bali okutali musango nabo Abanyarwanda abalala abaava e Rwanda abadduka bo olw'entalo ezaali z'amawanga nenkuwayo abantu babiri nenkuwayo Kagame nenkuwayo nani President Kagame ne Rejema kati gwanga lyagala kumanya waliwo betuwuli mwemweyita ki waliwo kati mwemuli baki kati mu maaso ngenda kutwala ku kyalo ekyabavandimwe ngenda kikutwalako kyalo ekyabavandimwe mu maaso awo tunatuukawo sooka mbuli Omunyarwanda yaluwa kakati nga nkuwadde ebitiibyo bisatu mbitegedde kati mbakumenyedde bamenyedde kakati bano group ya President Paul Kagame ne Rwejema Lwakasisi bwe yala bagoba mu Uganda nga tebalina wetwakomyawo jukira Habyarimana nga yabagamba nti Rwanda yajjula nga tebalina option ne bajoininga President Museveni mu nsiko mu lutalo lweruweero ne balwana emyaka 5 Katonda n'abagenderako ne bawangula mu 86 bakugamba abali close to them tibawangula mu 86 naye nga bagamba badda waabwe era 1990 Rwejema n'akulembera mu lutabaalo olwo unfortunately n'afa the following day olunaku olwaddako President Kagame yali mu America ng'asoma ng'omugezigezi n'asala amagezi n'akomawo n'ajoininga olutalo ne balwanira emyaka egyenda ne bawangula ne badda ewaabwe bo bakugamba tebalina kakwate ku nsi gye bayita Uganda Uganda baaliyo lwannaku basiima Uganda kye yabakolera okuba hostinga baaliyo ki lwannaku atono yasomera wano odi Kampala aliwa Kagame anti yasomera wano odi Kampala nenga mu bwongo bwe akimanyi namulanga ne Katumba wamala akimanyi kati nga gwe Medi bonobere Bungereza ne Silver nga bonobere Bungereza ngogabwe nfuna pound emitwalo 5 nzirayo olumala okuzifuna n'olinye ekola ki etokota n'enkomyawo n'ekoma we Uganda bonde baddayo waabwe kakati ffe olw'okuba bajjajjaffe bali ba economic migrants twasigala bajja ku kyeyo kupakasa jukira eri group gye nkugambye yabasanga wano bajja 59 balinga bajja dda 59 bajjajja nga bajja dda efa baffe bajja 1922 ate kankuzeeko emabega mu census ya Uganda yasooka okukolebwa 1911 n'Abanyarwanda babalibwa nga tribe mu Uganda nga bwe babala Abagisu Abaganda Abakaramoja Abasoga n'Abanyarwanda babalibwa nga one of the indigenous communities Kaswa kigambo ki nakyagala nnyo lwakikozesa olwo baba baladdi 1911 nababala namwe ne mu Uganda muno
Semateeka nga temwalimu. And nzija 1911 babalibwanga eggwanga mu Uganda. Abanyarwanda. Yes. 1911. Kati semateeka bwakolebwa ono wa 1995 ne bateeka mwaka waayiro ti okubeera munna Uganda kaswa olina okubanga obirong'inga ku mawanga gano. Baganda, Bacholi, Balango, Bateso, Balugwala, Abanyarwanda bali number 24. Semateeka wa 95. Oduse misinde wali. Lwaki abala tebabateekamu? Abaki? No, bangi. Eggwanga libadde lifugibwa wano. Dinda kiri bwe kiti. Sigasomye eggama abakulembeze badde bangi. Lwaki babateekamu ku luno? Dinda si 1922. Okaba 21, 22, 11. Ulira. Constitution ya Uganda egamba. Erwa. Eya 1995. Ega nti okubeera munna Uganda. Olina okubanga you belong. Belong mu Uganda kikiba ki? Ng'ogwa. Ng'ogwa. Kuma amawanga gannansangwa 65. Abanyarwanda mwe bali? Bali number 24. Abasooka bamanyi? Bacholi. Abanya bali number ki? 22. 24. Ku nkaaga mu mmeka? Mu bataano. Eyo constitution ya 95. Ate constitution ya 1992. 1962 egamba. Mwe muli? Nzija, mulira. Egamba nti omuntu yenna yasangibwa mu Uganda nga 8 Oktoba a day before independence yafuuka munna Uganda. Omuntu yenna yasangibwa ekiro a day before nga 8 tufuna obwetwaze eggulo limu nga 8 Oktoba 1962 yafuuka munna Uganda. Jajja mu bagwomu. Ulira nzija. Constitution ya 1995 negamba nti omuntu yenna asangiddwa nga munna Uganda olunaku constitution eno etandise okukola akontinuinga muki munna Uganda. Ya 95. Ya State Square. Si State Square now. Constitution Square. Bagitongoleza. Bagironchingira ku conference center nawe si. Constitution Square ya sebo. Hii naliwo sebo. Ane okuze. Amuli. Waliwo. Ekikazi zino ziri 33 kitozere mu kitundu Rainbow Corner Nursing and Primary School. Abazadde mwena tubanize ku Rainbow Corner Nursery and Primary School bonna mwaye ku luguudo lw'Entebbe. Bakutegeeza gwe omuzadde nti essomero lino livumbula ebitone by'abaana, basomesa abaana era balina obumaliivu okuzuula ebitone by'abaana ku Rainbow Nursery and Primary School. Kulwezana abaana bali tebasome batandika dda okusoma batandika dda bagambye kutegeeza nti batandika dda okusoma niyo omwana muleeta jafuna ebirungi bingi mu byo ebyajja bifuna era bagenda okutegeeza nti bakulembeza nnyugunyu lw'omwana nga musanyufu balina laavu eri omwana bakutegeeza bali ku ssimu 0753 336 834 0772 336 834 leeta omwana wo kati agonjolwe. Chapa Enterprises. Bannayuganda babanjwa sabbuuni omupya gy'okuleetako akamwenyumwenyu atukuza engoye ate era nga alina akawoowo tagwera mangu ayitibwa Jama White Bar Soap. Balina sabbuuni anaaba baani aba Chapa Enterprise. Sabbuuni anaaba bamuyita Lanzo era be banyini bali abakuleta Prestige. Bongera okutegeeza nti beewala ennyo bali ddala balese ne sabbuuni egy'okumunako ekiwuuba okuteeka akamwenyumwenyu ayitibwa Jama. Sabuni ayoza atana abamita Lanzo. Ekifo kita Force Resort Rweza. Omuntu ene tukakasa ndi bulojja ekifo kino kya kusanyukirwamu kya kuwumulira basinga kwagalinya abawumulirawo era ekifo kino bakita Force Resort kiri Rweza ngoda ku Entebbe atuna toko mafuta ga gas ngoda ekajjansi kyekiriwo bafumba ekyemisana ekiri ku mutindo bafumba ekyeggulo balina okusula walungi bongera kutesimuka kumacha ebizimbe byabwe solo byabiri miti nga mpewe kufuwa ku bunyonyi bukaaba akawewo akali mu gardens akajjudde obutonde. Kakana nguliza mulozi ga Musenekere vaina endongo buli lwakutaano Fort Resort Rweza bakutegeeza nti solo bafuna bali ku www.forestscaperesort.com solo kubukinga kwele ku simu kugambye ku Entebbe ng'ogenda kutuuka ku gazi bali ku simu 0708 52 19 oba 0788 323 6. Riani ya Kago bano batika miguu okuva China
bakoze nnyo okutuuka e Uganda batikka emigo gy'omuntu omu sakinoomu n'abantu bamwe n'abangi bakutambuza okuva ku kisaawe kutwala ku hoteri bajja ku hoteri okuze ku kisaawe bayikufuna invitation letter era kuguliza ne ticket balina ava China mu Luganda bakutambuza mu butale bwonna kati gw'omusuubuzi nyuno empeereza yaffe aba Ryan ya Kago tuli ku Nabugabo Street kizimbe kita BBC building kisingi namba 212 maaso ga Bank of Africa ku Nabugabo Street gyosanga Ryan ya Kago tuli ku simu 07 0 15 2 oba 07 62 885 dakika zezo ziyasala musanvu ezakata ku ssaawa M Gashumba Omunyalwanda Kaswa ondaze Ssemateeka wa mirundi 2 ondaze Wankagamu 2 babogerako ng'Abanyarwanda abasangibwa wano namwe we muli nondaga 95 era Ssemateeka era abogerako mmwe kati obuzibu buvaawa mutawona guluwa kakati nawule mulaja naawo kakati kino wa president ewa president we wafemba buli wamu nga tutuuseewo kiki ekiriwo buzibu liki kati wayogedde Abanyarwanda mmwe buzibu muliki kati wayogedde Kasanda Abanyarwanda mu community zonna mwe babeera tebalina buzibu ne ba neighbors baabwe siwulirangayo nti waliyo omuntu eyatemaganye n'omuntu lwa ggwanga lye mu Uganda tebiriimu ebyo tebiriimu naye era tubivumirira nese kuvumirira yenna kati kiri bwe kiti I think it was 2014 oba 2014 lwe batandika national IDs mu ggwanga muno nga buli munnansi alina ofuna national ID wadde ziggwako naye mpulidde mu empya tezigenda kuggwako bwe mpulira Uganda buli kimu kisoboka bakwe kadi ey'obuzaale obuzaale bwo buggwako tekiri nsi ndala gye kiri era kibeera kya bulijjo baana si tebafaayo ku ekyo anti ne basaba sente muli tubawenda ne bawaayo anti waliwo mukwano gwange ali Dubai yaŋŋamba nti gwoba obeera serious mu Uganda ojja genda wekka buli kintu kyolowooza nti kiri impossible wano kifuuka possible nabagamba abantu nze mbagamba Uganda erimu ebitalabika mu nsi ndala yonna gwobeera ne kaadi ey'obuzaale ng'eggwako obunansi obunansi bwo ne buggwako anti kati buggwako bwe buti ababa bafuna diiru ey'okkuba kaadi ezo babaagalayo contract endala kakati tuddeko mulamwa gwandesiza kakati egundi ya national IDs ne zifuluma omukulembeze naye ashuwalinga eggwanga nti kati national IDs nga bwe zifulumye buli kintu kiwedde buli muntu nafuna national ID endangamuntu efuuse endangamuntu medi yekka ekola buli kintu kyonna bw'oba tolina ndangamuntu ne bw'ogula ploti enkya tebagiteeka manyago ne bw'oba oguze emmotoka tonda giteeka manyago ne bw'oguze layini y'essimu totagiteeka manyago baagala ki national ID actually va ku bino ntino ebaddeko expiry date bw'obeerayo project yokka government eno gyali yekoze nebeera successful ya national ID kati abantu baffe ne bafuna national IDs omutana guvaawa passports medi bakutuma erinnya ly'empologoma mu national park ne batakutuma kufuna passport office ng'oli munyarwanda otya kankikunnyonnyola buva ku immigration and minister internal affairs wanze bwe nayingira ewambuuza tambula mungu omuganda gwani kunzi gwambuuza gwani nokola otya notambula ng'omuganda oba wagaana natambula nze ndi mugonvu nnyo dakiika mmeka zaalinga 3 perfect kati ondeese wenjagala 3 constitution ya Uganda egamba nti okubeera munnauganda you must belong mama ekigambo kiba you must belong to the below listed indigenous communities nti okubeera munnauganda olina okubanga oli mu mawanga gano wammanga bakyoli baganda bateso banyarwanda kati omunyanda bwagenda okusaba passport eya Uganda ate yawe yalisabye yawano no wa munnauganda wawano byanjawulo nnyo bannansi b'e Rwanda they are Rwandans era president waabwe president Kagame abanyarwanda ba Uganda bakibo bannauganda era president waabwe president Museveni bitegereke mba bulungi nnyo kiringanga omuganda ow'essese n'omuganda ow'ekyaggwe n'omukooki bonna baganda nenga gwoli ono mukooki ono munnakyaggwe ono munnasese musese okitegedde kakati omunyanda ye bwagenda okusaba passport Frank Gashumba ow'Evira Maria nga bagamba gwani malingumu Frank Gashumba malingumu ekisooka kati amanya gaffe bagalabanga ag'abatemu bakubuuza passport office nzijja medi bamugambye ensereko tambula ng'omuganda
n'otambula ng'omuganda dakika 3 weddira si gundi kobe dakika nga bagamba agenda ku Lwokuna ekyambogo gyeyo passport wetwa ku Malimungu katuwa amanya agasinga obwangu amanya ga Mutoni Mutesi ago bakugamba nti leeta ebiwandiiko ebikakasa nti bajjajjawo bali mu Uganda before 1926 ani abisaba oyo abanene ba immigration leeta ebiwandiiko ebikakasa nti bajjajjawo bali mu Uganda before 1926 nsereko bamugamba ki nsereko gatambula ng'omuganda dakika 3 wasomera wa Lubiri secondary school wonderful masulita kiwedde kino kime passport yo kati kwe bakugamba leeta ebiwandiiko ebikakasa nti bajjajjawo bali mu Uganda before 1926 medi wano okujjako abaana b'olulyo olulangira kubanga obwakabaka bumazeewo emyaka n'ebisiibo medi nsereko nayo ne bagamba leeta ebiwandiiko by'abajjajjaawo ebya before 1926 tobiyina eyo wala mwesabe bya 1990 nyina omwana gwe nagambye mpayo ku lipooti emu eza primary nagamba kisabenze za lipooti yange ya primary togiyina era ono mwami Kasule wabagaba mirimu negwe leeta mwami Nsero leeta ebbaluwa yo eya lipoota ya P7 oba owedde mbambwedde wayala kwongeza musaala leeta tulabe ebbaluwa yo kati bagamba Gashumba oba mutabani we oba muwala we leeta empapula eziraga jjajjaawo yali mu Uganda before 1926 ne munyiiga ekyo bakiteeka ku ffeffekka owulira kati ne tubagamba onnange ebyo mwogera biri impossible ne tuteekewo embeera etya omuntu yenna bw'aba asaba passport aleete ebbaluwa yeerose okuva gye bamuzaala nti Frank Gashumba mutabani wa Antonio Gashumba eyaziikibwa Evira Maria wali Kasozi yeerose kakase nti Gashumba kituufu mutabani waani wa Antonio Kasumba Antonio Gashumba kakati bwava ku erosi wano aleete ebbaluwa erosi wano bwekuba ebbaluwa ekubeko stamp erosi 3 giso RDC ne diso ebigafu tebabitusaba weebale nnyo kyekiwanyiza ekyo kati sio ne bwogimala kakati Museveni yagamba ki kati nzija ndindako odduse mangu yasembayo mu ggwanga muno kati ne tunyigirizibwa ekitenkanika ne tugendako mu kakiiko ka Uganda Human Rights Commission Wangadia nagamba ensonga n'ajuza bulungi naye n'awandiika lipooti ye nti okutusosola okuliwo tekubangawo ne tugamba ekyo kiwedde ne tugenda ne mukwano gw'Ompuuga nga kya leader opposition ensonga tugitwalayo Mpuuga ono alina ekigambo kyeyogera kye nayagala yagamba nti ababasaba ebiwandiiko ebyo basooke babalaga ebyabwe bbo eddakiika zino ziri 13 zokka ezibulayo okwera essaawa 2 Oweekitiibwa Mpuuga agamba abasaba ebiwandiiko basooke babalaga ebyabwe naye waaliwo executive occupancy yaliwo ebiseera ebyo tewaaliwo ekyo takyogera ku Mpuuga twamusinkana nga akyali leader opposition ekyo takyogera yakyogerako n'atubuuza nti before 1926 abantu bonna abaasenganga mu Uganda balina ebiwandiiko bye baabawanga nti Medi Nsereko asenze Essenyange naye aba passport office nga tebakimanya ekyo bukyayi bw'Abanyarwanda bukyayi ebintu ebimu abantu abasinga bakosa ofiisi zaabwe ne bakola obukyayi mbadde nkyakubuulira kubanga badde obuli abatuuliza mugeze mu office nnyingi kati wasembye wa Wangadia twagende ewa Wangadia ne tugende wa leader opposition Mpuuga then nadduse mangu twasooka kugenda wa late Jacob Olanya nga yakafuuka speaker olwo mwagala ki nnaku yaffe tukaba nnaku yaffe mwagala kufuna passport yes kubeera treated equal naga nti Gashumba omutawaana teguli ku constitution ya Uganda guli ku selective application of the law lwaki fe abakyoli tebatugamba leeta ebiwandiiko by'abajjajjawo before 1926 unfortunately nalwana akolaki nafa kati bwe tuve wa former leader of opposition mutambula semateeka abange mwe tuli tutuno mukuba ku mmeeza webale nnyo ne tugenda mu kakiiko kabaita Equal Opportunities Commission ke kakiiko mu Uganda akateekawo fairness nti buli muntu alina kubeera treated equally mwagenda wani twagenda mu Equal Opportunities Commission batuula ku Kampala Kingdom mmanyi na Safia Nalule kakati olwavaawo ne tugenda wali omusajja mwamita Kakooza ate bw'owulira Kakooza awo yo muvandimwe olimba mu Uganda kasita oli omuntu nga yeddira mpologoma yeddira nte yeddira nkima mugambe waraaye munnammwe kakati
ekyafemba yo kimanyi netugamba omanyika tugende wa speaker right honorable Anita Among Kavuma ide kimusa Kavuma wanchima naye Kavuma ne wanchima agena maso kakati netugenda wa speaker aliko Anita Among nagamba gano mawuli mapya gyali nti waliwo okusosolebwa okugenda maaso bwe kuti ensonga yaffe n'agirifalinga mu kakiiko ka Internal Affairs and Defence aka Parliament ne batuyita ntugenda tuwaayo okwemulugunya kwaffe ekibali ku mutimwa ku mutwe ne ku mimwa ososolebwa babamye passport si kirala tewali kyanti watu yetaga special privileges no lwaki mwagala tusukulumako ate kusukulumako kutya national ID joina nange eyange CRD tezinganga passport sebo national ID ya kalaki eyange ereze kimu si greyish white webito ne passport zo zimanyi kale zirimu ate gwe simanyi kala ya passport yokolaki oyinza kubango ina myufu ngani owulira kakati bwe yawuliza ensonga yaffe n'agisindika mu kakiiko ka Ministry ya ka Defence and Internal Affairs Anita Among tuliawo Parliament netuwandiikira twaleyo kwemulugunya kaffe mu kakiiko ani akakulira musajja chairperson waayo Honorable Kajwenge linnya bwe lityo luzane muvandimwe nja kubuulira kakati nga tugendayo twajuza akakiiko konna abantu nga tukaba ennaku yaffe yonna nga tufuluma olibani abanyarwanda bonna across the country bazzi abanyarwanda bano bonna bali awo ekya shocking Anita Among yali tekimanyi nti netteso ebukedi gye bali abanyarwanda kuba bali wali ne Anita nga tebogera luteso nagana bano bulijja banyarwanda yes kubanga banyanda balingange mu TN oba Airtel they are everywhere kakati ne tuwayo endowooza zaffe ne bannaffe tuzadde mu bwe tuwasizza lwaki mwagala bafaako ennyo n'enjawulo tuwasizzamu tubazaddemu lwaki ati mwagala tusukulumako mbadde waligambye nti ku muzinda nti bannaffe bwe tuwasizza ate ngambye liddako bannaffe bwe tuwasizza abatuwasizza lwaki basosolebwa ekyo tuyagala njogere kiwaliyogedde ontegedde kubanga wano mu Buganda tewali family mu Buganda mwe tutali teriyo either mutuwasizza oba tubawasizza ontegera ndowooza muvudde wa Anita Among atulifalinze mu kakiiko ebirowoozo byaffe batuwuliriza tusibudde kati akakiiko ako ne kayita n'abanene ba Internal Affairs nabo ne bawaayo ebyako bo birowoozo byabwe bambadde cepe kiragala n'ebyeru bandi awo nenga naye omanyi tuwandikire omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni netumuwandikira ebbaluwa Katonda tatuvangamu as usual tuba tuli awo nga zzeemu ebbaluwa oluggi nina wano njagala osomeka nakawansi yino yawandise yali enaku z'omwezi agiyita si eyo kati awo nzija oluggi nina eno genda maaso nzija tuba tuli awo nga wandise ebbaluwa nti okwemulugunya kamwe nakufunye mujje mbawulirize mu State House abanyarwanda twayambala twasula situwebase nga tugenda nga tumunyonyola n'akwata ku mutwe naga bino bimwogera bituufu nti yes biri mu ggwanga lyange nti bituufu nayita aba immigration yawo teyabayita nakwa kubanga yakuba essimu ze simanyi bungi ku olwo olunaku n'agamba omanyi mukomewo ku lwokutaano ate ne tuddayo n'atugamba agenda kuyisa ekirago kye bayita executive order ne muzifuna passport lindako nzija executive order yakyogera bigambo I think it was last year nga mu November tuba tuli awo mu January naddamu n'atuyita mu State House Entebbe bw'atuyita mu State House Entebbe n'atugamba ensonga yaffe yajo agi-investigatinzeko ekimala agenda kuyisa kye bayita executive order. Executive order kyekiwandiiko ekifembayo waggulu ekiragiro ekikolebwa president kyekino owulira kyekyo engenda kuz'omwezi meka 23 January 2025 wansi nsoma wasemba wansi the issue obonsomera ebintu byambera nabyawe soma the issue ani awandise ugenda ojesembe bolola bawandise oli ntandikire wa once the issue paragraph the issue of citizenship was resolved under chapter 3 of the 1995 constitution. It provides the following types of citizenship. Bikula. Citizenship by birth, citizenship by registration, and citizenship by naturalization. Olabanyarwanda mugwawa. Tuli mu wasooka by birth. By birth. Yakugamba munansi azaala atyo omuntu atali muki munansi. Okiwulire muganda wange. Nasako omukono wansi. Nasako omukono. Bikula leo wasemba. Yoweri Kaguta Museveni president. Olide sebo netuvaayo embutu nezivuga tewali family ta celebratinga
kubanga 92 ku bantu abamibwa passports wano be baana abato abamaze okusoma Makerere Nkumba abagalogenda ke Dubai si kuchakala kukola kupakasa mbalabaawo obalaba kunyonyi ate kirungi ekirimu kwa kimanyi buli agenda n'apakasa URA ng'omusolo egufuna ebe mulinze URA esoko kutemako gwe wanani asoko kutwala ku musala gwo URA ne NSSF nga gwakakoto nawe nakakwatako n'enyumba wano wayi sendize ziruwa tuziweza ku masanyalaze ne mobile money konze bannange oweri abatannaba kufuna goziwereza nga URA ku notifyinga abaana mwagala batambuleko bagende bakole bapakase government yabategeera bajje ku musolo kati kino executive order ani anyuma linda ko nzija ani anyuma president nzija passport mwazifunye nzija ye challenge ekyaliwo abamu bazifuna abala bazibamye singo obansomye kikyamu kino kyesubira nawo kirabako ekyo nakirabako mbadde nkusaba ekintu kyennyini president ngabwe yakyogera ngabwe kiri ensi ekikole ki ekiwulire bano babalina mpa recording yanjirina wano mpa dakika zino ziri tano kezibale kwerisawa mpako agambye kino ekiragiro ekyavuddewo omukulembeze w'eggwanga ekyalese nga bannayuganda bangi babunyaka mwenyu ku matama nga n'abandi bacacyanca nga akimezezza okwenjala nti bwe siikoze waakiri naawuuta ekiragiro kino kyafulumiziddwa wansi w'ennyingo namba 99 akatundu akasooka n'akatundu akookuna mu ssemateeka wa 1995 ekiragiro ku mateeka engeri n'emisoso ebirina okugobererwa mu kuwa bannansi ebiwandiiko ebiboogerako nga nkozesa obuyinza obuweebwa pulezidenti mu nnyingo ya namba 99 akatundu akasooka n'akatundu akookuna mu ssemateeka ekiragiro kino kikoleddwa nga 23 Januari 2025 mbadde nfuna okwemulugunya ku ngeri abantu abasaba paasipooti gye bayisibwamu abakwatibwako ensonga eyo naddala bwe gutuuka ku bibuuzo ebibuuzibwa okusobola okumanya oba ng'oyo asaba paasipooti munnayuganda oba si munnayuganda ensonga y'obutuuze okumanya oba ng'omuntu munnayuganda oba nedda yamulungulwa bulungi mu chapter namba 3 mu ssemateeka wa 1995 era erambika obutuuze bwa mirundi 3 obusooka bwe butuuze obuzaaliranwa obwokubiri bwe obutuuze obw'omulundi ogwokusatu bwe butuuze obw'okufuusibwa kale nno kyeraga lwatu nti obuzibu tebuli ku tteeka buli ku ngeri etteeka gye likwatibwamu okukakasa oba nga ddala oyo asaba paasipooti n'ebiwandiiko ebirala ebimwogerako biraga nti munnayuganda n'olwekyo olw'okuba nti okusoomoozebwa okuliwo kuva ku ngeri etteeka gye likwatibwamu ndagira bino wammanga buli munnayuganda yenna ayina eddembe lye okuweebwa paasipooti oba ekiwandiiko ekirala kyonna ekimuyamba okutambula n'okwetaaya era alina eddembe okuyingira n'okufuluma eggwanga lyattu Uganda amangu ddala ng'abakozi ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'obutuuze n'abantu abayingira n'okufuluma eggwanga Uganda nga bafunye okusaba kw'omuntu yenna ayagala paasipooti bateekwa okwesigama ku ntaputa y'etteeka erirungamya ekitongole kino mu chaputa 313 eriragira asaba paasipooti okuwaayo ennamba eyandagamuntu oba nniini nnamba n'ebyetaaga ebirala nga bwe biba birambikiddwa olukiiko olufuga ekitongole kino bino nno biteekwa okuba nga byawandiikibwa nga bimanyiddwa ate nga byesigamiziddwa ku mateeka bekikwatako bonna bateekwa okukolera mu mateeka nga bwe galambikiddwa ssemateeka wa 1995 n'amateeka agagobererwa okusalawo ku butuuze oba okuwandiisa abantu byonna ebikolebwa bekikwatako okukakasa obutuuze naddala obuzaaliranwa biteekwa obutatyoboola oyo akolwako era tewali kintu kyonna ekiralambikiddwa mu mateeka ekiteekwa okumusabibwa abakozi ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'okuyingira n'okufuluma eggwanga balina okukimanya nti obutuuze obuva ku buzaaliranwa bubeera bwa mujjirano era ekitongole kyabwe si kyekibugaba era ab'ekitongole kino balina okukitwala nti akolwako munnayuganda okuggyako ng'omukozi ow'ekitongole ekyo afunye obukakafu obw'enkunala obulaga nti bimu ku ebyo biweereddwayo asaba birimu ekitali kituufu era bubeera buvunaanyizibwa bwa mukozi ow'ekitongole kino okuggyayo obujulizi buno
buno okulaga nti oyo asaba paasipooti byawaddeyo okulaga nti munnayuganda si bya buzaaliranwa. Obujulizi buno omukozi alina okubuweereza ekitongole ekya NIRA ekigaba ndagamuntu ng'agoberera etteeka eriruŋŋamya okuwandiisa abantu mu chapter 332. Obuvunaanyizibwa buno tebulina kubeera ku ono asaba paasipooti. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'obutuuze n'ensonga z'abantu abafuluma n'okuyingira eggwanga lyattu Uganda tekirina buyinza okuwamba oba okusazaamu ndagamuntu ezifulumiziddwa ekitongole ekya NIRA nga tekisoose kugoberera amateeka nga bwe galagira. Buli muntu alina eddembe okuwulirwa n'okwewozaako awamu n'okuweebwa empeereza yonna gye yeetaaga, n'olwekyo omukozi w'ekitongole ky'alina okukola kwe kutuusa ebyo by'alaba nga tebikwatagana eri aba NIRA okusooka. Si buvunaanyizibwa bwa kitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'obutuuze n'abantu abayingira n'okufuluma eggwanga okunoonyereza ku butuuze bw'omuntu agamba nti munnayuganda mu buzaaliranwa singa kizuulibwa nti ebyo byawaddeyo okulaga nti munnayuganda mu buzaaliranwa biriko akabuuza, wabula kirina kubikwasa aba NIRA ne bagoberera ensonga nga bagoberera amateeka agabafuga mu kuwandiisa abantu. Ebiwandiiko ebisabibwa abantu n'okugaba ndagamuntu mu kitongole ekya NIRA byannyonnyolwa dda mu tteeka era nga kuliko akatikiti ak'obuzaale, pamiti ey'okuvuga mmotoka, akakonga ak'okulonda, kaadi y'abatiisimu n'ebirala. Wabula bwe kituuka mu mbeera ng'omuntu akwatibwako bino byonna tabirina, omuntu amulinako oluganda asobola okumuwaako obujulizi ng'alayira nga etteeka bwe lirambikiddwa. Byonna ebyetaagisa mu kufuna paasipooti oba ebiwandiiko eby'enkizo biteekeddwa okuba nga bifaanagana ku bannayuganda bonna awatali kusosola mu mawanga, ebika, ekikula oba gye basibuka. Okusaba kw'omuntu yenna akasita akuwagirwa ebbaluwa eva mu bakulembeze aba wansi oba nga kuwagiddwa abataka ab'enkizo nga kyetaagisizza, omuntu oyo ateekwa okuweebwa paasipooti oba ndagamuntu mbagirawo. Abataka aba wansi tukomaawo. LC3, GISO ne RDC. Kyokka singa kizuulibwa nti omuntu eyaweebwa paasipooti oba ekiwandiiko ekirala kyonna eky'enkizo mu ngeri eno teyali munnayuganda, olwo kisobola okusazibwamu. Mu kiseera kino amateeka tegawa butuuze oba kubeera munnayuganda, kubanga munnayuganda azaala munnayuganda oba omutuuze era azaala mutuuze. Minisita w'ensonga z'omunda ne ssaabawolereza wa gavumenti balagiddwa okugoberera ensonga eno mbagirawo. Nassaako omukono Yoweri Kaguta Museveni, President wa Uganda. Ebyo President yabiwandiika naye tubifunye mu maloboozi. Ekitegeeza ki Gashumba? Kakati kyekyaddako nga tunagenda ku kyekyaddako akugambye Made in Sereko Sebuliwa ne baba talina kiwandiiko na kimu. Omuntu amumanyi asobola okukwata Bayibuli oba Kurani n'alayira ti Made in Sereko oyo mumanyi mutabani wa gundi ne gundi ne gundi ne gundi. Niye agenda katadde mu singa kyoka naba kekengedde mu muntu. Kekengedde. Kanaagananga. Tekiri. Agamba nti singa Made in Sereko aweereddwa passport ne bakizuula mu maaso nti Made in Sereko yafuna passport si mu na Uganda, oyitibwa n'obuuzibwa akajjoji bwe babeera n'obukakafu balina obuyinza obugikansolinga ate naawe n'ovunaanibwa mu mateeka kubanga wafuna ekiwandiiko ky'eggwanga mu bukujjukujju. Etteeka likkiriza omuntu okufuna passport akyokedde ku president. Baden y'okugamba nti toli munna Uganda si yaba internal affairs abagaba passport. Ekyani akikola NIRA yegamba okitegeera ti musajja si munna Uganda. Singa bafunye okwemulugunya ku applicant ayitibwa Ngarambe James nga baga si munna Uganda banotifyinga NIRA, ate NIRA terina buyinza busazamu national ID wa passport ekyekolo kimanyi ekuyita eryo teeka oba ndaba bya teeka gano mateeka golimu ino kuyita nekubuza akajjoji neseba bakulu bano kibadde bakolo kimanyi waliwo cases esimanyi na bungi. Made omunyalwanda ayitibwa Nkolanga Peter asazeewo agenda Congo oba Rwanda for business. Sebo olw'endabikayo n'erinnya lyo nga national ID ekugibwako ku border nga tobuuziddwa na kibuuzo. Kati ekyokubiri kibadde kitandise nga bagenda ku national database yaabwe nga bakujjako passport national ID ngolagawa ogenda Rwanda ogenda Congo ogenda Kenya ekikutu teyogenze kusuubula ne bagamba nti erinnya lyo lino toli munna Uganda. Bawo limanya batya kule huli ekibadde bakola ekitiisa nga bajja database no okutunako erinnya lyo mbola okuba erinnya lyo lifaanana amanya g'abannansi ba Rwanda you are not a Ugandan. Yabadde reasoning
olaba otegera ndo nga tete kali kati omuntu yenna bw'anabeera nga suspected ajja kuyitibwanga yennyonnyoleko kubanga Medi ntudde wano toli malayika nange siri malayika olina okwennyonnyolako kati ekyakibadde bakola ekibadde kibi ennyo badde batandise okugenda ku data base yaabwe system yaabwe nga banoonya mannya g'abantu baffe twakitegedde tutya Medi osudde national sode simu yebbiddwa ogenza okusaba simu card replacement ng'MTN yaterega nti simu card ye eriko national ID eriko obuzibu kyeriko buzibu ki olugenda kunira nga bagamba nti sebo toli mu Uganda tebakuyita nako kuwuliriza naye ng'omusango waza guli gumu erinnya lyo n'endabikayo kati kankugenda kana akalala constitution ya Uganda egamba nti Medi Nsereko Sebuliba sister waayitibwa ni Namusoke sibo kiri taba sister wo aba Nantege Nalule Nantege singo muri Tria nakayuwa singo muri Tria amuwasa omwana gwe bazadde abeera mu Uganda isamateeka waliwo kesi yavudde buyikwe yatushokinze lyeteeka either bagamba either of the parent singo muri Tria azala mwanyinaze omwana yes omwana abeera wani mu Uganda yes singa Medi Nsereko Nkyokwanyi omu Eritrea oba mu Ethiopia oba mu Somalia n'omuzalamu omwana abeera mu Uganda kakati waliwo cases Abaganda n'Abanyarwanda beewasizza nnyo cases zavudde buyikweyo ezatushokinze omusajja taata we ye Mugerwa James omwana ye Peter Mugerwa yagenze okusaba passport kati omwana nga yafaanana nnyo bukojja yafaanana nnyo maama Nyarwanda abadde emirimu ne bagamba ne mutujoze nnyo sebo gwe oli Munyarwanda gwe omusajja Omuganda yafuwasa Omunyarwanda omwana n'asika nnyo omusaayi gw'okubukojja nga Munyarwanda yenyi bomulaba kati owa passport nagamba atya toli Muganda toli mu Uganda get out of my office akijja ku kikundabika ndabika okirese bulungi endabika yokka nobeera judged okusosolebwa okuli ku immigration yawo okuteeka ku loole n'etavaawo kati mwina ono yakola executive order waisa executive order tezakola nazo ani anyoma kati fe ebiragiro bye tulina biri ani anyoma commander in chief nzija ani ono ebiragiro bye tulina biri very clear mwenna bampuliza ku CBS radio ya Ssaabasajja Kabaka bw'oba omanyi wamibwa passport ng'omanyi nti oli mu Uganda 100 ku 100 enkya keera ku Minister Internal Affairs bakwe passport yo ulira bebakuma passport ne bagamba nti era toli mu Uganda tukolere ekintu kiri kimu tolicodingira mu Minister Internal Affairs fuluma ebweru tula mu katiiko tula mu kayembeeko tula wakawo ogambe nze Kayitale Robert ngenze ku Minister Internal Affairs kusawa bweziti nensangayo mwami bwati ne bwati nanyuma passport nangamba siri mu Uganda kyekyo kyokka kyoyagala kubanga yayisa ekiragiro ekyo ayagala obujulizi ti ekiragiro kyange bakiziimuula Medi waliwo ebintu by'owulya n'obula n'okaaba amaziga otya tugamba mbu abazungu batusosola bwe tubanga mu Uganda tukyasobola okwesosola bwe tutyo kikushokinga ani akulya Internal Affairs ndude wenda kuzina okumanya kaka Minister of Internal Affairs eri under Minister General Otafire ye political head era namuliyako wano nga agamba nga atuyita abagwira mu mind Otafire tuli bagwira muli Banyarwanda tuli bannansi ba Rwanda byanjawulo okuba Munyarwanda kirala n'omunansi we byanjawulo nnyo munnansi wa Rwanda president we President Kagame ate Omunyarwanda ye president we Yoweri Museveni mubyawula nnyo bi confusing yagala ogane kyobola bakizeeyo ku kiri mu kiwandiiko kya president yakugamba nti local authorities zikakase fe mu ofisi yaffe council of abavandimwe fe ne bw'oyingiramu ng'otemagana otya situkumanyi tugamba ddayo gye bakuzaala kuba n'omukulembeze agamba nti local authorities ze zitumanyi okusinga abantu abaki abalala gavumenti z'ebitundu Medi Nsereko LC1 Medi bakuzaala wa bansala wa Kiso si Masuulita kiri mu twaliyo olumwe kiri mu Kiso sebo singa ngenzeyo ekiro sawa nga mukaaga ne mbabuuza Medi Nsereko nti mumumanyi bagamba batya etumanyi mutani wa Sebuliba wali wonderful Sebuliba wali wa Sebuliba
omwana yali yasomeranga mu primary bweti emasulita ye kyagamba tewali atumanyi okujjako ebifo byetukola ki byetuvaamu. Ekirala singa ozuuliddwa mu maaso nti wajingirira ebiwandiiko gavumenti erina obuyinza okansolinga mu passport wa national ID kubanga n'etteeka ligamba ki? Bwe ligamba etteeka ligamba singa bakizudde nti made in Seriko wafuna passport oba national ID ng'ojingiridde ebiwandiiko oyitibwa the right to be heard kubanga goli munnamawulire ogawangaddemu omubbi omutemu erepist kyekirala n'omutujju naye atwalibwa mu kooti n'awozesebwa era ffe mawutunza gati oyo mutujju okujja kooti kigambibwa kooti ngesazeewo wonderful kigambibwa nti Gashumba Munyarwanda weezulula ntoli Munyarwanda ulira kigambibwa lindako kigambibwa nti omusajja ayitibwa Kiwanuka Peter yakutta omwana n'awoza n'amala emyaka 3 ng'ewoza oluusi n'awangula omusango kati bo bano kati immigration ye poliisi yekwata yekuinvestigatinga nekujajinga kigwa kitya kino nammwe muliki Banyarwanda mbiyawula mutya ekintu ekyo kiriko naffe kitabudde bannaffe mutusobedde ewa Kagame munnansi wa Rwanda Munyarwanda nammwe muli Banyarwanda kati mbitabula mubiyawula mutya kakati kyekyatulesa ekigambo abavandimwe Medi njalo nyambe mu programu eno omwana avudde Rwanda ne kabasire ajidde ku basi Munyarwanda ambassador wa Rwanda e Uganda Munyarwanda Gashumba atudde wano Munyarwanda twanchi confusing kati bakugamba ba scholars nti obuvunanyizibwa bwe tulina okukola nga tukyali ku nsi kwe kusolovinga ebizibu bye twasangawo otya okututeeka mu constitution kyali kituufu nnyo newe kye bayita nomenclature abasikola bakimanyi kuba nti olina idea nnungi naye n'okozesa ekigambo ekikyamu nga bwe nakugamba nti abazungu abatematema mu Africa ebitundu ebimu eby'e Rwanda kingdom y'e Rwanda babiteeka ku Congo owuli abanyamulenge abo abanyamulenge n'obajjako musayino ogwange 99% DNA emu abanyamulenge naye bo babayita abanyamulenge kubanga basenganiya Mulenge Mountains e Congo okiwulira kati ffe mu Uganda bwe twatandika ekibiina Council of Abavandimwe ne tufuna challenges nyingi ne tugamba naye omanyi kiki tulina okukola munnaffe omunajja na idea n'agamba omanyi Gashumba as long as wali ensi gye bayita Rwanda bana Uganda continuously bajja tuyitanga bannansi baaki ba Rwanda mikwano gyange abasomali tebanyiigira singa omuntu agambe nti musomali kiki kugira mu bwongo birala size byogera ku radio ya bene nkitegeera nange bo mikwano gyange nene ensonga by the way tuli nabo mwene ensonga ne tugamba omanyi lwaki abafumbiro bawulira abafumbira Banyarwanda naye abafumbira bali kisolo bagamba yes ekitundu kyaffe kyatemwa ku Rwanda ekyo kyakoma tulina okufuuka banna Uganda era bwe tunia census zonna ezaaliwo abafumbira as a tribe batandise babala 1994 after the constitution ya 1995 bwe tunia census zonna ezaaliwo before 1995 tewaliyo ggwanga lye bayita abafumbira be bali creating kubanga bo baliranye Mufumbira Mountains era bw'ojja omusaayi ku Mufumbira nange gwe gumu kani tugamba tukole tutya nga challenge tulina ogimanyi okusomozebwa Abanyarwanda bali mu Uganda yonna medi toina wogenda notabasanga abafumbira bo balina geographical area niya Mufumbira Mountains kati wali waliwo Abanyarwanda be Buddu Bagashumba waliwo abatagala kubogera wano nenga Abanyarwanda obamanyi waliwo ab'Ekyaggwe waliwo abali Essese waliwo abali mu Busoga waliwo abali Ebukede ya Teso tuli mu meeting saa mukaaga gwa kiro nemba buuza kigambo ki singa osanze omusajja omusiraamu ng'omumanyi Medi Seriko nomaza ku street lukulumu nekugamba nti musiraamu Medi okyuka singa nkusanze nga tuyambadde entalabuusi nekugamba nti musiraamu okyuka good omukyalo ono ali mu studio bw'abeera mulokole ne musanga ku Kampala Road nenga nti mulokole akyuka naye ayinza okukyuka akyuka singa ngambe nti mulokole
alina okukola ki akyuka kuba akimanyi kyali kati ne mbabuuza kigambo ki kyoyita omunyarwanda n'akyuka nti omuvandimwe Facebook yali ekyaliwo ekitegeeza nti ow'oluganda omuvandimwe kitegeeza ow'oluganda brethren era nze kati guli muvandimwe oli wa luganda nga Sebagala kikosanganya ekigambo ekyo seruganda Sebagala kikosanganya omuvandimwe kitegeeza ow'oluganda omuvandimwe nalinga nti munyarwanda kika ky'abanyarwanda nowe omuvandimwe kitegeeza ow'oluganda nga bw'owulira ensi Katonda bwe yali atonda Africa tewali nsi gye bayita Uganda waliwo omuntu eyawa Uganda erinnya eyitibwa Uganda tewali nsi gye bali bayita Congo oba Tanzania oba Rwanda naye mu lukiiko luli Otto Bismarck lwe yayita 1884 yes Otto Bismarck abayise Germany tewaliyo baddugavu n'omu ensi tezinafuna bwetwaze tewaliyo muddugavu n'omu yes ne batematema actually banyumiza story ya shocking nti abazungu okumanya batujooga nti omu bwe yabeeranga ne birthday ng'omuzungu ali Kenya nga yafuga Kenya nga waliyo we Tanzania nga birthday present nga yizo muwe kitundu Naivasha yiyo nga birthday present abazungu batukola kakati omuvandimwe gwe si kivumo anti nzijja sawa gwali mukaga gwa kiro Facebook ekyaliko nengenda ku Facebook ando yange biseere ebyo nga nyina abantu bangi netaka kigambo nti omuvandimwe bwagenda okukya nti Karame abantu 333 Karame kitegeeza wangi kwe kujja na idea ekigambo abavandimwe olukalame bagamba wangi kakati obuzibu tuyina nenziruka mangu mu URSB okigazetinga ne banga nti amatekati gatukkiriza soko kitwale makerere bakinterpreting kitegeeza ki mu languages twadduka zambwa Institute of Languages makerere munaku 2 ne batujja muti brethren kitegeeza nenzira mu URSB n'ekigazetinga muvandimwe yes olufaaki nga kitufu okimanyi ofaaki olwo kulia sinfa we have an obligation and a duty chusa tuyina we have an obligation and a duty kitukakatako era mulimo gwaffe okulekawo ensi ennungi ey'abaana baffe n'abazzukulu mu Uganda oba mu Africa mu Uganda eteri wammwe eteri wammwe ewamuwa Uganda yammwe kati rights zo ngambe eyaffe sigambye eyaffe si yammwe rights zo ina mu Uganda nange zenyina made in Sereko ekyo situkibeetinga nako ebiralo obinsinga naye ne rights zo ina nange zenkola ki zenyina njagala oyina passport emyufu nze yange ya bulu ndanga muntu nawe ogifuna passport nawe ojagala kyekyo kyokka ojagalwa kuba oli muna Uganda sina nsindala yonna okujjako Uganda muna Uganda yasibuka kaswa tuwasibuka Rwanda bazadde basibukayo nsibuka Villa Maria actually oli musajja mukwano gwange musajja omuganda ennyo mukwano wezijja kugenda yanga nti kashumba tulina munyarwanda nambuza bakuzaalawa tibanzala Villa Maria Masaka Rwanda yingiryamu waawo omukulu yabuuza yes ate nga mutuufu kakino kigo kitya tukomye ku kiruli tukomye tumaze omanze okuwulira abatuuliriza kakati tuzena idea y'abavandimwe nga kitufu okimanyi motula kiro mukaaga gwa kiro muzina idea y'abavandimwe mwagala babayitenga mwemanye mwetegeere kikye tufa kyembuuze kyemufa omukyalo oyo ali awo sisuubira omanyi kampani gye bayita zeyini ogimanyi bati banajja bano bati bana bakujja bano ate Celtel agimanyi ye Airtel mama ensi gye bayita Congo bali bagiseeko Zaire Tanzania bali bagiseeko Tanganyika zino ensi zonna maanya baziwa maki mawe kati abaana betuzadde n'abazzukulu baffe tojja mu convincing nti waliyo kampani gye bayita Celtel nga tugamba nti ensi zino zonna ezituliraanye waliwo abantu abayiiya embalala eyo labayo omanyi lwaki bayitayo mbalala abazungu lwe basooka okugenda embalala eyo basanga omuddo omulungi ennyo ogw'ente ne babuuza abanyankole guno omuddo baguyita batya nti mburara abazungu ne bayitandika okuyitayo mbalala omuddo baguyita bo ne bayitayo mbalala kukyavu nekikwata kikwatayo singa oleesa abataka bajja okunnyonnyola Kampala eno yaliko obusolo bayita empala you get it ne tujja na idea eyo nga sugirese mutima mubi
ne tugamba omanyi akaseera katuuse twawulibwe munnansi w'e Rwanda asigalenga munyarwanda owe Uganda abeerenga muvandimwe Seruganda ensi neekuba engalo ne celebrating era abawala abasinga bayita bavandi kitegeera be bawala b'omulembe abaliko omuvandi bebaalagira abalina ensingo zirizomanyi obuwatu bwebuti balina obuwatu bwebuti UN byasatifyinga UN yabakkiriza akawato bwekati akato bwekati omanya nti omuvandi abalinga abatalina magumba nga batambula bati olebera so kyekyo be bavandi ne tujja ne idea eyo ne 67% abantu ne bajja embracinga kati nga tulinayo ate bakulu baffe ba conservatives abagamba ffe toyinza tusuuza kintu kibayita munyarwanda linnya tugamba ffe nze bwe ndituuka mu maaso ga Katonda ndi mugamba nti sebo nagezaako ne tugamba omanyi ekigambo kino tukiwummuze tufightingire rights zaffe bajjaji gye baava bo boogera ki bajjajja mu gye baava bo boogera ki abeeri bajjajjaabo gye baava bo boogera ki kati ku nsonga ki ebino ebiriwo ate nga byogerako ekibyabwe tebibakwatako medi nkusesa ki nze bwe nninnya ennyonyi n'eŋŋenda e Rwanda ku kisaawe bambuuza si ekikuleesa e Rwanda bakubuuza ogenda kusulawa tigenda kusulawa ku Serena for how long 4 days nga banzikiza nyingira bakubuuza gy'olaga bambuuza gyendaga actually nze Rwanda bampita omugande buli munyarwanda we Uganda bw'ogenderwa bakwita omugande kubanga tuli banansi ba Rwanda tuli banansi bawa bo bakimanyi bakyawula ne bw'oyingira mu lesson nomalamu eddakiika 2 ntandika okwogera Olunyarwanda bakuwulira tino si waffe ate nkusesa ki omunyanda wa Uganda ayogera Olunyarwanda nawe n'olutya bw'atuuka e Rwanda kiringa nga gwe Oluswahili bona olutwala e Kenya muna Kenya ategeerawo nti ono si muna Kenya ate muna Kenya bagende Tanzania balaba ate omuntu ali mu kindergarten ku Swahili so mini fwe tugenda e Rwanda ne mwogera Olunyarwanda ne bw'obanga olwogera ne Katonda n'awulira baga omugande toli munnaabwe kati ffe successfully tufuuse abantu abali stateless e Uganda national ID ekumiddwa passport ekumiddwa Rwanda sijinaako kakwate sina na nsonga n'emu ku Rwanda kubanga nze Rwanda njirabanga bwenda ba Zambia Tanzania ne Kenya anti Rwanda bazaala bajjajjaabo anti kyaggwa nga bw'olaba ba Bill Clinton bava Ireland temukiremerako bazaala bajjajja bamwe kyaggwa Bill Clinton yava Ireland Barack Obama ava Kenya Trump ava Germany okitegeera ndowooza Trump we Germany history akimanyi Barack Obama Kenya Bill Clinton Ireland okitegeera ndowooza mu Irish bakimanyi musayi kyaggwa teweyogeza ensonga za Rwanda z'abannansi baaki baayo nze bwe mba nnimba Katonda mpa ekibonezo sina nakawandiiko bwe kati kansi ya Rwanda buli kiwandiiko kyange kyonna taata waffe yafa kansa 2019 waliyo mu kuziika taata wange obulamu bwe bwali NRM na Yoweri Museveni simujjukirangako mu bulamu bwe ng'ayogera ku Rwanda ontegeera ndowooza kubanga ye bajjajja be bajja ontegedde so tuli bannayuganda 100 ku 100 eddembe omukyoli lyayina omulugwala omuganda omunyankole omusoga naffe tetulina okuba nalyo mu Uganda kati executive order nekola ddi anti nzija ebimu ku bindeese wano weebale kundeeta twagala bujulizi wagenze mu passport office mu migration bakumye passport ng'omusango gwe wazza guli gumu gwangalyo nkiddamu kino genda enkya ku passport office yingira munda beba kuma passport fuluma ebweru ne waliyo requirements tuli bayivu kiri owakiwanuka omumanyi waliyo requirements kiri owakiwanuka omumanyi mumanyi nnyo yani atone gino mumanyi kiriwo naye mmanyi akumanyi kiri owakiwanuka ye Antony General Wegwanga kituufu ye muntu awa amagezi government ku mateeka president meeting mwe twalimu yayise executive order yagirimu kiwanuka yakugamba ati teweetaaga na baluwa 0C weetaaga national ID yokka mufaakira ensi yaffe ensi yamwe gwe wagijjawo nze ndi mwana waawa wagijjawo nze ndi waawa wampita ewamwe masuliita si we kiri ewaffe tomanyiyo nakutwala Rwanda nakutwala Burundi otegera ndowooza ewamwe najja naye naziika muzeeyi wamuziika bakuga ti omulambo bagujje Rwanda tiwamukyalira ensambya najja ensambya nemulaba dadi wange olumirwa yasinga okwogera Luganda obulamu bwe bwali Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi ekifaananyi kyete mu nnyumba tekiriimu ekyanabagere tekiriimu nalaba nekya Museveni obulamu bwe Buganda yali Buganda naye Yoweri Museveni anti balinoza muli ku nsi yaffe mugirwanire si yammwe
ekiraka nkusebo kanku educating eno ensomesamu ffe tubaddewo wano nga naawe bwokoze mwajja buzi kankubuuzeemu ekibuuzo media ate ekirungi ensi gitambudde omukyalo oyo akutudde ebbali va ku bino Trump byaleeseemu kati ennaku zino 89.5 FM ekiika tukomyere 25 olampeeza message sereko otekwa kwa mulimu vandimwe konze lwaki ate bangi njagala kubuuza kimu kyokka wa munansi azaala ati omuntu atali munansi thank you gashumbe waliwo ebintu byentondega nayensi ffenna kyekitushokinga nkugenda akalala munansi azaala ati omuntu atali munansi media oli musajja musiraamu ono munange akola mu digital CBS ninaaba n'olubuto n'alinya ennyonyi ng'agenda Bungereza tuba tutuuka tuti London Heathrow Terminal 4 n'azaala omwana wabeera mu Bungereza ne mu Amerika bwekibadde Amerika bakiggyeyo seba ate state ezimu mu Amerika bakiggyeyo zakisigaza waliwo states naye Bungereza we are now landing to Heathrow Airport Terminal 4 n'azaala nkwongeremu kano omwana bamuki omukyalo ono aba mu Amerika aba muzungu mu England omukyalo ono bw'azaala ku ssaawa 4 omwana gwazadde makyazi muddugavu nga made in Sereko abeera ne rights ng'omuzungu omwana gwazadde obudde bwe bumu era omwana oyo afuluma mu ddwaliro ne passport si bwe kiri bwekibeera Bungereza bwekibeera ne America ne Canada national bagiyita NI national insurance number kukujjanjabira n'okuwa ne byonna nti osobola okufuna obujjanjabi bakuzaala kongeremu kano naye munansi wano wakyazaala atali munansi gashumba ddemu ekyo kyekindeese wano obukyayi hate kyeki obukyayi abantu neba obukyayi buva ku ki waliwo abantu kwaka twogera ku immigration munde italiiwo munde yinza kwesinga okumanya munde ye spokesperson munde yenanga waki naye kati official spokesperson wa ministry abeera minister nze njagala munde yo passport kakati gwe mbali njagala naye okukola ki okunoonya kumanya munde sajja ono ng'aboogera talina buzibu munde kanonye munde eyo mugambe omusajja ng'aboogera mundeetere wano nti kati sokoddemu ekyo kakati ekisooka munansi azaala tatali munansi tekiriyo waliwo omusajja musiraamu bamuyita Ramadhan Luzindana ayingidde 83 yagamba kyasabirira Allah kufa nga atuuseeko e Mecca yekyasabirira bamuma passport naye akugana ne 1962 mu kulonda yalonda 62 yalonda bamuma ye dream ye genda Mecca naye indako nakana kalala katonyo passport office ina weganira tena kati nzija kugana muntu passport kubanga is verifying indako is verifying kino nedda kankwongereko tiwali akiganye kye tulina okulwanako okulaba nti ebiwandiiko byaffe by'eggwanga omuntu yekka alina bifuna mu Uganda ekyo 100 ku 100 ng'atuukiriza kyovola baffe ng'atuukiriza kyovola ffe twaleeta idea ya LC okuva ku LC 1 mpaka LC 3 ye kiri owakiwanuka munnamateeka agavunira government akugamba ebyo tabyetaaga yeetaaga national ID tibwe tukizuula mu maaso eyo kyekiwandiiko kino kyetwawa omuntu ayitibwa ani tukose linnya kinkulanga kyali kikyamu tumuyite tukirivoking ate empinga ekaabe atwalibwe ku poliisi kubanga wajingirira ebiwandiiko n'ofuna ekiwandiiko kakati uli akalala abantu baffe bagenda okusaba passport zino ne bazibamma nga babagamba nti waliwo omukisa gula obutuuze naturalization mu Uganda yapplyinga ku bantu ba group eriemu oli mu Eritrea oli mu Sudani oli mu Ethiopia oli mu nansi wa Rwanda oli mu nansi wa Congo omaze mu Uganda emyaka 2 Uganda ekunyumidde awo ogula obutuuze okitegedde medi omu Eritrea omu Ethiopia omu Somali omu Congo mu nansi wa Rwanda abadde mu Uganda weather nungi nnyo akoledde mu business emunyumidde awo agula obutuuze munansi tagula butuuze kati abantu baffe badde babagamba bagula obutuuze ekyo tukisazaamu owulira kati balina poto gy'ogendako online ogule obutuuze wano mbi nnyo bw'ogenda online okubijjuza olina weetuuka neekubuuza place of birth
n'oteekamu kalungu kyamulibwa kalungu system nereeta Rwanda. That's how they configured it. Bwe malo gireeta nga bagamba tigende e Rwanda oleete ekiwandiiko ekiva e Rwanda ekiraga nti oli munansi wa Rwanda. Olw'okuba abantu baffe si bannansi ba Rwanda naye abamu bali desperate omanyi kye bakola nga bagenda ku embasi ya Rwanda nga anti muntu bekiwandiiko ng'embasi ya Rwanda ewandiika nti tukebedde mu biwandiiko byaffe byonna Kayitare John tabangako munansi wa Rwanda. Ineza ate ontegedde kati ekiwandiiko ekyo bw'okitwala ku immigration ate nga bakikozesa nga bagamba nti Kayitare Peter adenounces obunansi bwa Rwanda. Pozina mu mwina mugisha eyo oli mugisa Munyarwanda ontegedde adenounces ngate jukira government ya Rwanda yakwekoze ki yakweganye ngate ekibi ekikirimu singa ogamba nti toli mu Uganda nozo omusanga enkya kooti eyinza okuwa ekiragiro nti asavinga emyaka ena bwe gigwa akazi bwe gye yakola ki yava kino media ekintu kino kibuuza nnyo 96 twalonda wali musajja mukulu wa londa nange nalonda 96 abantu balonda 2 6 2022 ne balonda tewali Munyarwanda yali aganyiddwa kulonda okulonda era ekyo kyoyoge kimanyi okugamba antu balowooza olwa bayinendo ekyo kintu kyoyogedde nti Abanyarwanda bakizibwa okulonda abamu balowooza ono yakuwadde ebbaluwa executive directive mbu mukwano gwammwe nnyo babaleese wano mulonde 2026 ate twalibadde wano tebabalonze mulonde 2026 era nti guno mwaka omujiri mu ssemateeka wa Uganda temubeerangamu naye ono mukwano gwammwe yabataddemu kati akalu batandise dde okukabba nga bayitemu mmwe tugende empola yandize bano baŋŋambe abo abantu abakugamba ne tuli ku leediyo ewulirizibwa ennyo ekisooka ono yatusanga wano ono yabasangawo President Museveni yazaalibwa Ntungamu I think 1940 something 44 kebera ku internet ono wa digita akituwe NRM yatusanga mu Buganda wano mu 86 ate jatulekawo ani ekyo totubandolinga naki yatusanga wano NRM kankubuzeemu ekibuuzo Higiro Semajjega omujjukira dokita mumanyi ali mukama wange wano tiyaweererwako obwakabaka bwa Buganda e Bungereza n'amaliriza nga deputy speaker Yoweri Museveni yali afuga eyo propaganda gwe bataikako propaganda. President Yoweri Museveni is the president of Uganda. Oba omwagala oba tomwagala. Yaliko kati. Era ye commander ni chief. Yaliko kati. Okuyisa ekiragiro kino. Yamala consulting widely. Medi Nsereko. Yoweri Museveni mugezi. Simanyi mugezi. Buuza. Simanyi siza kugala bugezi bwa president. Tuogere mazima. Agamanya zamani sigalina sebo. Kati kanchikubuulire. Medi nze nfunye omukisa okuinteractinga n'abantu bangi mu ggwanga. Naawe b'omanyi. Ebangi. Museveni musajja mugezi. Ndayira nga ntya Katonda bwe mba nnimba Katonda ampe ekibonerezo ffe twagenda mu State House ng'ekitutu okimanyi sebo tugenze mu buli kitongole kyonna tugenda mu Constitutional Court interpreting etteeka lino balita bateteeka ye ayo article 10 yes amateeka ffe nga tugamba article 10 abakozi bo bajja applyinga mu bukyamu Article 10 esamateeka kubanga egamba kimu nti okubeera mu Uganda olina okuba nga oli mu gurupu z'abana abantu tribes zino Baganda Bacholi Balango n'Abateso situgenda nga ko musaba executive order ndayira nga ntya Katonda yalite ekirozo ti eno ensonga tiyeetaaga nagenda mu Constitutional Court jemwali mulaga eri purely administrative yabukulembeze ulira ng'ate nga tunabagenda kumusinkana mu State House emirundi gyali 3 twa consulting the best brains ba lawyer mu Kampala muno constitutional lawyers omanyi gwe obamanyi waliwo ba lawyer bategeera emisango gy'amataka bajawula we bali nnyo waliwo abali ku ttaka empanyi waliwo n'abalala waliwo ba lawyer abategeera criminal law beba Dusman Kabega bansubuga wasse muntu wakoze oti abyo era bali misango gy'abakatanga ebya Kabega we bali nnyo Kabega n'ensubuga bakafulu abo ba waliwo constitutional lawyers ba Peter Walubiri ontegera ndozi waliwo ne ba lawyer abasoma bino ebiwandiiko bya URSB kati ffe twali tugenda mu Constitutional Court nga twagala pronouncing nga tugamba nti bano bamisusinga ki etteeka lino article 10 n'atugamba eno ensonga si tiyetaga Constitutional Court purely administrative ani oyo Saabalwanyi olwo ndi naye 1 on 1 akuba amasimu buli wamu
nagambe mukomeko ku Lwokutaano ensonga yajagala tuddayo ku Lwokutaano ensonga yajagala nnyo no mbuuza lwaki waliwo looya ayitibwa Kyazze be bakugamba balooya abasinga obugezi mu Uganda muno mwali era balooya bamuyita photocopy mumanyi photocopy yanjigiriza ekintu Gashumba togendanga mu maaso g'omuntu omunene nga tolaze nti ogezezaako okuexhaustinga amakubo gonna twagende Uganda Human Rights Commission Equal Opportunities Commission Speaker Anita Monk former Speaker Jacob Olanya former leader of opposition Mathias Mpuga owekitiibwa sibe kiri bwekiri kati twagenda ogende uwe nga gonna tugakoze eki nemugamunyonyola n'agamba ene ensonga mutawana teguli ku constitution guli ku busosoze mu nsi ye ompulidde ndowooza kwe kuyisa ekigambo kino executive ki directive order executive order so Banyarwanda tibeetaaga special favors in Uganda medi tuhasolinganga mmwe 26 wasooka kunkostinga ddi mwene entera zetulwana zimulwana entera zetulwana zisinga na mumbuza lwaki waliwo abagamba tufuna weekly allowances siwe kiri medi nkulabidde emyaka emeka timufuna sente nkubuuza mingi myaka 25 ate goyinza n'okubanga ate gwe ng'ate ekintu ekifunyemu zino ziri 3 ezakayita ku ssaawa 2 kande kuba amasimu bano hello ali ku simu halo Sebo webale kueleza munange Medi mutya amanya gange bampita Isaac Mutyaba omuvandimwe ndi wa National Unity Platform atenga ndi Foot Soldier 0014 naye mwami Kazumba kinkose bulungi nakyogera nti Abanyarwanda tebatandise ku mulembe guno ogugwe wadde ogwa mwami 7 ne Medi nawe masulita gye wali nange gomba region nasomera twayinangayo muzeyi Sekatalama ngero ogenda omugati muzeyi ntwalako ti amazima ga Katonda muguru sindi na muuka na musajja Munnarwanda sawulirako Sekatalama ina n'abaana bagenda mu Amerika nga tukyali bato sawulirako baana ba Sekatalama nga bamama passport sawulirako Sekatalama nga ganti ero si emumyo kipapula kyonna mwami Gasumba njalo mubuze kisooka lwaki kati ekirala mwami Gasumba kinyo okutegeeza nti omuntu we Omunnarwanda waffe gomba obo omasuulita nze ndowooza ekizibu kye si passport sindaga muntu omulwanda we masuulita ayagala omulwanireko eddwaliro lye masuulita libeeremu eddagala kwa mwami Kasumba kyogerako ekya passport n'endaga muntu ffenna naffe tukifeesinga nze ayogera naawe namala emyezi 2 nga sifuna passport namala kukubira mu ndeyi n'alagira ne bagimpa nga bakajija ne mukyokero ng'eyokya n'okwokya ne muga mu ndeyi bulijjo kyekisibye okumpa passport yange nti byebiri mu ggwanga so ekizibu kyendaga muntu mwami kya passport n'endaga muntu okubanga mulwawo bifuna tekiri kumwe mwekka Gasumba nozo sokoddemu agambye tekiri kumwe mwekka okay kakati muganda wange Mutyaba ayogedde ku beggomba ne masuulita gye wali waffe Abanyarwanda buli wamu webali nze taata wange yafuna passport ataddemu ensonga nti obuzibu bwabwe si passport nandanga muntu nti ngenda kyansalinga bulungi taata wange yasooka kufuna passport 1974 Idi Amin yali afuga mama wange n'afuna ye yasooka 1978 national ID efuuse ng'omusaayi mu bulamu bwa muntu muganda wange Mutyaba njala nkigambe kaakati bw'oba toyina national ID n'account mu banka togiggulawo bw'oba toyina national ID waliwo n'amalwaliro ge bagenda tukusooka okusaba national ID okitegeera bw'oba toyina national ID universities ezimu tezikyakuadimitinga bw'oba toyina national ID kankuwa example esinga waliwo kesi gye tuyina endala omukyala yateeka sente ng'alina obusente bwe ku mobile money simu ne bagibba be bagibba agenda okukola simu card replacement nga bamujjadda ku system obulidde olwokuba national ID bagamba simu na Uganda waliwo kesi endala gye tuyina omukyala ayina bino ebibiina bimanyi niigiina bamwesiga muwanika mukyala Munyarwanda n'ateeka sente ku account ye personal account $16,000 obusente bwa saving obwo Christmas ewedde agenda ozijjayo nga bamujja ku system banka nemuga munnange genda ofune national ID yo bw'oba togiyina sikuwa sente zo so muganda wange Mutyaba buli muntu ayina challenges eziri mu ggwanga nzimanyi okusomoozebwa naffe agaye naffe bazitumma ulira no ulira atayina kayongeddemu n'akubira mu ndeyi ulira kaakati ye Mutyaba amanyi mu ndeyi ffe tugamba walina okubeerawo systems
nga se badise mundeyi. Yes Medi ngapenda kutamulala akalala ochulia Medi teka litugamba Medi singo bidwako simu yo wano bakugamba gendo reportinge ku police bomala ku reportinga ku police ekweri akapapula akakasatu reportings reference bogenda mu duka lya MTN oba Airtel bagala ebintu bisatu ebbaluwa ya police olira reference bakuba akafaananyiko ngo yimiridde bakakase nini namba yo ekisemba yo kimanyi kigalo kyo bwoba ogenda okukola simu card replacement kawoya mwebako abakubira be Airtel kyengamba mutyaba tiwetaga kubira mu ndeyi system zino kola ki okuberawo kanda bono hello Medi webale kuweereza simu sewe muli mutyeyo omuvandimwe siri musajja muvandimwe ebyo bigambo bya Gashumba musajja ayiribye neggwanga ayiribye n'ensi nze Ssenyondo Robert muvako kisitu era ndi mwogezi wa media scholars eyedirente yena maaso Ssenyondo kimanyi naye nze saagala nze mesereko ekyamazima nkimanyi bulungi twajja na luuma naye okuviira ddala ku bajjajjaffe besaala banako nonooza baakinze ndi Muganda kubanga twaweebwa n'omutuba ssebo twaweebwa ekika tweddira nte Medi Kashumba yanonooza era kunonooza enkoko byerya nsimulira Ssenyondo wangi nedda nkugambye nti gwononooza ebintu tobinonooza gwe birekenga bwe biri goteekako ku passport ndi Muganda ndi Munnayuganda Gashumba ozaaliddwa waffe walivira Maria ensi yonna ekumanyi anti Gashumba badaga nti obusosoze babasosola nnyo mmwe obusosoze ani ansosola nze muvako ki omusajja ow'endi tewali nze yali aŋŋambyeko nti oba oŋŋambye ndi Munyarwanda sirumanyi oyina passport gwe namba ki era eripooti ndi Muganda nonooza byaki erwe Rwanda gye simanyi na bajjajjange oba biki owulidde fe wano Kabaka yatusiima yatusembeza n'atuwa n'ekyalo Kiramba ekyekibuye owulidde n'atuwa tewali fwa tuli mukago nnyo toyanze Gashumba gononooza obyagaza Ganda nge Ssenyondo omuvandimwe nnyo wente olira kati Medi Sereko owulidde bwogambye nti nno bakugatambula ng'Omuganda notambula ng'Omuganda nze sisobola bagamba otambudde ng'Omuganda naye toli omusajja agambye ononooza mwe munonooza birekito binonooza naye kyakankubulire waliwo ensonga global matters zina kubeera discussed by global citizens ebyensonga z'ensi azikubaganyako ebirowoozo balina kubeera bannansi global bansi yonna nsi yonna okitegedde kati zino ensonga zetuliko bw'oba togifeesingangako togimanyi bw'oli obuzibu tulina mu ggwanga muno mutyaba omuwulidde ensonga agirambuse bulungi n'amaliza nga yogedde ku mundeyi ne mugamba tolina kukubira mundeyi genda bugenzi bakuwe ki passport fe kyetwagala Ssenyondo lwaki oŋŋamba nkyuse kuba bwe nakyuse era sijja kupaasinga agamba nti gwobinonooza sibinonooza mbuuza lwaki Medi Nsereko wali ogenzeko emulago ng'olinayo mulwadde wa kansa manyiyo atagendangako mulago mu Cancer Institute oyinza okukakasa nti wali abalwadde atosobola wali ogenzeko mu unity accident ababoda gye babatwala manyiyo kiki ekiriyo amagulu gali waggulu kati lwolikyala mu Cancer Institute babasibye ebyuma oba n'olikyala emulago bodaboda abanzi bakoyinzoga bodaboda zikuba abantu Medi omwana ayitibwa Nabukeera omumanyi iyinza okumbuza Nabukeera naawe twatandika naawe naye Katonda n'atuyamba n'amayizi okusoma kati mutuuze wa Amerika abeera mu Amerika owulira buli lwofuuka twakikola fembi naawe ekyo from day one ebyayogera byonna bikola ki obimanyi kankubuli buli lwofuuka omukulembeze ebizibu abantu baleeta ebizibu byabwe nze sikeerawo nenteeka ebirango ku leediyo nenyina abantu abawera omutwalo mulamba abavandimwe yes ngoli banyima passport banyima national ID you get it kati muganda nange Ssenyondo ye tabikola ki tabitangamu ebyo tabitangamu alagononooza kati mbinonooza ntya wali ku Manchester ziri 17 zokezi bali okweresaawa esatu akaseera ebiseera bino mwafanya omwana woono afuna okuyambibwa
asobole okubanga ina gyagenda mu maaso ekikutawonya ssente. Platinum credit ega nti weeri nyiga star 249# oteekeyo kusaba kwo kyala ettabi lyonna erya platinum credit ofune ensimbi omwana asobola okudda mu ssomero asome. Osobola bakwira ku simu 0-2-3-5. Platinum credit, when time is money we deliver. Gavumenti ya Uganda egenda gema abaana okutoa omwezi guno ogwokuna omwaka guno. Gavumenti ya Uganda ng'ekyo ekitongole ky'ebyobulamu egenda gaba abaana bonna naye wagenda gaba wakati w'emyezi 6 okutuuka ku myezi 11 nabo bagenda gemebwa era buli mwana wakufuna dose. Abaana wakati w'emyezi 6 okutuuka ku myezi 11 nabo bagenda kugemebwa era buli mwana wakufuna dose ennyanya. Bagenda gema abaana n'abali wakati w'emyezi 6 ne 11 bajja kubanga bagemebwa. Eddagala lya bwereere mu lwego ga gavumenti n'agagobwa nannyini abazadde ssaako nammwe abalina abaana bemulabirira mukwiza okutwala abaana mbaleete malwaliro agabuli okumpi n'amalwaliro agabuli okumpi ag'eggwanga ne gano agafa agalala agatali gobwa nannyini. Minisita mu kujuguza abantu abaana mbaleete eddagala lya bwereere ffenna tuli wamu sobola okutaasa obulamu bw'abaana ebiseera by'omu maaso. Ate jjukira nti omusujja guno gutta. Insurance Training College nkikakasa nti wali obudde kibayita ekigambo kibayita insurance naye okimanyi bulungi wanya emigaso gya insurance. Genda mu Insurance Training College osome ofune ebbaluwa ya certificate omanyi kibayita insurance. Jangu wewandiise mu lummula osobole okusoma bino byangu. Genda ku mutimbagano www.itc.ac.ug www.itc.ac.ug weereza email eri admission@itc.ac.ug kiweza email eyo ng'osaba okuwandiika osobola okusoma. Kuba essimu 047-325 Insurance Training College tukulembeza bukugu tunagashumba ayogera butali busosozi bo nga bannayuganda abaveerwan bonga bannayuganda ansangwa indigenous kaswa ekigambo ekyo njalo kikosenga nnyuguwa kireeta no kireeta ekituufu kaswa bo nga abanyalwa bannayuganda kaswa babasosola batusonogenda president awandika ebbaluwa era teeka babaloopayo immigration teteeka namba 10 era semateeka balivoola. Hello kana bali kusimu. Hello Kajemed Kulumedi oli ku CBS wanji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu sebo tuze ensonga munnange Kakabaga Bukandula Gomba kandula wali abanyarwanda jalla jalalu Gomba abanyarwanda gye bali kinywa abanyarwanda bali wodda kakari kusinda gashumba kyayogedde nze nfunyemu okutya kwange. Kashumba gande musajja munoonyereza nnyo naye atule ku meza anoonyezere baki yagenda wa president yagenda ewaguni naye nga asalinga afuna ki yemu ajagane bino ninga lwo kyatakoze eki bino byayogera biri waggulu wa kire kiri wansi. Kabaga Bukandula Gomba bayise agenga yebuzo byogera biri waggulu wakumanyako agandi abanyarwanda bali egomba kinywa bali wodde sebo Karongo Setumba Rwanda golote muvandimwe ye ni munange naye nze sebo no uno ono mukodomi wange gwe ye munyarwanda atuzaddemu abaana 10 okiwulira sebo bwana fundi jogo kakati aba baana si bannayuganda kubanga oyinza bagamba tambula mu ng'omuganda nga bw'ogambyawo bajjajja baabwe abamu tebakyabamanyi okiwulira sebo kakati ebyo by'okusosola manyi nti mukulu Gachumba muntu w'amaanyi nnyo tumanyani alemesa tuleme kugamba nti bonna abali kundagamu abali kugundi ku passport balemesa mulimu office omuli abantu bogere linnya kulinnya batandika okugobwa ekyo tekisoboka. Okay, sinza hello banji manyi passport office nesinza bogerako kubanga nabajafuna mukisa bajjo tukantwawuli ebyali Gashumba nga ayogera
Munde yajja kujja kyemanyi. Hello. Asoke nebaze Franco Gasumba okulwanirira ekintu kye eky'Abanyarwanda. Era gonga Gasumba teri muswaza yaganda eri Munyarwanda. Ngazi lwakyo ngati nze Muganda. Gasumba nkwebaza n'emiresereko tutagwe Gasumba. Mungu ngokola kunabukira. Gasumba mutima ogosam kama kuyamanagana go maso. Kwa kunabukira bagireka ominyo kunabukira. Abakega ominyo kunabukira. Tumona uli ampwida ngole tali mu America yafuna n'obutuze. Gasumba nkwebaza. Gasumba lwakyo yanjira ontangazemu. Oyino tubuulira mu kati awo. Kwa fiva tumete peze mu 7 nkwano gwa munyuma Abanyarwanda. Era ati abagana tulowooza omusajja wammwe emukaba pasipoti ndaga muntu kituufu tutangazemu mwamunyiza bunyiza musajja omega shumba oli kumpewo kati perception wali kyenzijjukidde mmwe mwatusanga wano fenga mu Buganda ne mutwejjako ne mugenda n'oli bibiri mu bantu ebyo Medi nkwegayiridde toyono na shojo okoze twabajjako ddi njagala ombulireyo omukolo Ssaabasajja Kabaka gwabeerako ffe tusookawo damuluba kyoya mu ofiisi eyange lindako mu ofiisi eyange ekifaananyi ekikwaniza ku reception kimanyi kya Ssaabasajja Kabaka damuluba kyoya nyina nakuseka busezi twabajjako ddi lwakyoya ffe tuli wano forever tewali muntu asobola kutematema relationship y'Abaganda n'Abanyarwanda. Mwatusangawo. Okitegeera. Jjajjaffe Sarafina Mukandanga yafa 1984 yafa cancer. Yagamba mulwanyisanga abantu bonna. Temulwanyisanga Obwakabaka bwa Buganda. Yagamba atya? Mulwanyisanga abantu bonna. Temulwanyisanga Obwakabaka bwa Buganda. Ulira ensonga gyawo gimanyi. Tewali kitundu mu Uganda kyawa bubudamu Banyarwanda nga Buganda. Wali kusimona. Halo. Sebuliba. Wabali kuwereza sebo. Muvani mwoli yotya. Bantameja umaru. Wedira ki? Wani sebo. Wedira ki? Nedira ante sebo. Gasumba asese. Gasumba kulamusiza sebo Gasumba. Gasumba nkwagala. Kubanga towemo tya Medi Nsereko. Semeja umaru nedira ante era amanya gange nze Ssenyondo. Naye era n'abaana tutuma bannampijja. Naye kati ngera Ssenyondo bagambi. Nze nazaalibwa jjajjange musajja ali Buganda bamujagalikuwa. Naye era weebutambala. Era nga Gasumba agambe ne taatwe bamuziikawa Masaka. Bonna zibaganda. Kati nze nja okutegeeza ndi Gasumba. Kituufu ky'abadde agamba. Kubanga ninaze omukyalo omu bamuyita Nalutta. Mukyala Muganda naye nga Munyarwanda. Yagenda wano ku passport era nangamba omali twogereko. Bamumba passport. Ate ng'omukazi abadde wano nnyo n'agenda mu America nawa. Ne bamubuuza tamulamu ng'Omuganda. Kwolaba Medi Nsereko ne Gasumba. Simanyi kulanya. Naye manyi tireddira nte era bye nnanyako byebyo. Naye nga ndi musajja Muganda n'Obwakabaka bwa Buganda mbukkiririzaamu nnyo era mbwanya ekitiibwa respect. Gasumba nkwagala nnyo Mukama akuwa omukisa. Kaakati Medi Nsereko abaana bo basobola okulanya. Baana bamanyi. Balanya. Baana be Baganda beddira kobe dadi kobe. Halo sebo Medi Nsereko Sebuliba. Galawo tugende. Nzigalewo webale kundeetera omuvandimwe oyo omukulu Franco Gasumba amanya kansala Lastamani wakimu munene yo pikyagula gye sentamu ye mukulembeze. Ekisookera ddala lange we neewonyiza wabono bwana Medi. Omuntu nabanga alina national ID ate n'omugamba ntagenda kufuna passport. Kati national ID aba yagijjawa. Ate nga national ID yalaga kaati nti ono Munnayuganda teri muntu atali Munnayuganda asobola kufuna ndaga muntu. Ekirala mpozi Muganda wa Gasumba nganze mula kimu ekisinga okunnuma. Abavandimwe Abanyarwanda tubazaddemu abaana. Naye omwana aluusi agenda n'afaanana nnyina nze musajja Muganda neddiranga bize mu Kenya. Naye omukyala namuzaalamu omwana y'embabazi. Omwana afaanana Banyarwanda. Kakati omwana batandika kumusosola. Nze amuzaala ndi musajja Muganda neddiranga. Bamuma passport naye. Omwana bamuma passport buli wagenda bamuyita Munyarwanda olw'okuba yafaanana nnyina. Kenja kuno nina kunonya mundeyi oyo ajja tuli. Hello Saidi yawe. Hello. Hello. Medi webale kuweereza. Oyina ky'omumanja kati?
webale nakuba musajja mukakamu ono omuvandimwe mama Fena Tete Manyoka asese wano oyo Ssaabavandimwe ekintu akikutte bulungi omuntu agamba nti Ssaabavandimwe anosa akiyitangamu naye nga ffe media abakiyitamu tulina obulumi bungi ogenda ku social media kyebatukola otuvuma otusosola passport ze n'abaana bange bali babamye passport naye nga kitaabwe muganda we Butambala okitegeera naye nga bafaanana ggwe nga bafaanana nze nange kenyini ne bangana n'okuyingira munda nange kenyini ne baginyima kati omuntu agamba nti Frank anonooza aba naye takiyitangamu ffe tulina obulumi bwotayinza nakumanya abantu batuvuma balinga bagamba ffe Abanyarwanda ffe twaleeta Museveni sente atuwaza bwerere medi ffe tuli bakozi n'ebintu bye tulina tukoze bikoze tewali gwe bali bawadde sente kigoli Munyarwanda za bwerere maliza mbagamba bwenti President yayisa ekiragiro nti buli muntu yenna kasabeera mu Uganda weebwe ekiwandiiko passport wa national ID genda mu Minister Internal Affairs enkya genda osabe passport be bagikuma tukolere ekintu kiri kimu tula wakaawo ba mu office oba mu Muyembe otukolere video ajiwerezeewa kinze gundi jiwereze ku namba eno 708 500 444 708 500 444 omukulembeze ayagala bujulizi kasa kuma passport ngoli Munyarwanda ayagala bujulizi ndibagikoze eki medi bana abantu benkugamba 0708 500 444 weriza ngo wemulugunya no genda yo twagala experience nti nagenzeyo ku lunaku bweruti nenyingira mu lumu bweti mwaddemu omusajja bwati ne bwati ontegera ndoza yampisiza bwati sebo kati amapya genfunye wiche wedde bataddewo ne interrogation office mwe ba interrogating abantu baffe okyaba ndoza obukyayi nekino kankibabulire tuli banna Uganda 10 ku 10 Banyarwanda tibadimaninga for special favors bagala fairness ngabo saba national ngabo saba simu card bakuyisa n'abantu baffe kye bakola ki atenga abantu bonna bano baba passports national IDs bana abanaku abagenda okupakasa made in sere kwebale kumpa mukisa guno awangalisa abasajja kabaka